sente tezimanyi ddiini, sente tezimanyi myaka, sente tezimanyi obadde osoma tewasoma, ezo sente tezibimanyi ebyo, zo sente zirinze gwe weekolemu omulimu. Okitegeera lwaki obeera ku kyeyeeyo n'otabaako kyoyiga? Nze nakugaba bwe nali weyita kati mwana nze hotelu era njagala kwebaza wano hotelu zange zino Hotel Triangle, hotelu zonna ezakabizi Mount Zion Hotel. Nze gwe bayita okusomesa customer care mu hotel ne restaurants zaabwe. Ninga nali weyita kati mba kugwevuma ogwo omulimu ogw'okuweereza mu hotelu. Okitegeera mba kugwevuma ogwo omulimu sandigwizeemu, sandibadde mukugu, sandigwagadde, sandiguliddemu sente nga nkomyewo eno. Saagala obeere bubeezi security guard okuttembu kimundu kumala ssaawa 5. Baako byoyiga mu security. Lwaki abasajja abo babakyusa shifts? Lwaki abasajja abo bakozesa kamera? Lwaki abasajja abo bababuuza ebibuuzo? Lwaki mulina we musayininga nga muyingira? Lwaki tebabakkiriza kuba na masimu? Ebyo byovaawo nabyo bw'okomawo e Uganda bagenda kussa mu kampani batule bwe bati mu security meeting obagambe nti ekyo kye mwogedde tekikola kuba wali tetulinawo kamera oli taregisteringa mu kitabo. Bagambe bino wabiyigira nga wabiyiga ku kyeyo, oli Abu Dhabi, oli simanyi Qatar, oli Oman, oli Canada. Okitegeera kye nkugamba? Baako kyoyigaawo nti kasita ogeza n'okiyiga n'okissa mu mutwe we papa, you attract money. Obusobozi bu attractinga sente. Obusobozi bu attracting ability attractinga sente tokiraba. Okitegeera? So njagala bubeere buutu, saagala mubeere nga muli ku Facebook munoonya buli omu aliko kyayogera. Njagala naawe weefisizeewo akaduuga naye kati Newton yagambye obusobozi bwe bu attractinga sente. Busobozi ki bwe nnina? Bangi babatutte ne mukolanga bakadaama. Oli mukozi negwe n'okola bukozi nga maidi n'okomawo e Uganda. E Uganda abantu bakyabonaabona ne ba maid. Negwe bw'okolera mu kampani ey'aba maid n'okomawo wano oyinza okutuwonya. Ba maid b'e Uganda bakuba baana mpi, babamma mmere, babasamba. Tebalina compassion. Okitegeera? Tebalina empathy. Nti oyo omwana kyaba akola takitegeera. Ye bw'alaba omwana ng'akaaba amuyisaamu mpi, bw'alaba omwana ng'alemedde ku TV ng'agijjako nga lwaki oyagala katuuni ate nze nga njagala telenovela. Omukozi ali mu kkaayana na mwana ku TV ya taata w'omwana. So ebyo bw'oba ogenze eyo mu nsi ezitunyiga n'obiyiga, bw'okomawo wano ng'omaze okungulako eno poloti, mbeera njagala onguleko na poloti 2. Lwaki njagala onguleko poloti 2? Kuba mba njagala bw'onookomawo tutundeko emu, tulabe bizinensi eyo bw'oyinza okugitandika, bizinensi yennyini eyo gy'obaddemu. Eri poloti endala esigale tuligizimbamu abapangisa, tuligizimbamu enju, oba kino kye tuzimbye bwe kiri tukuba tubeera tusobola okutunda eri esigaddewo naye nga tetuzzeeyo ku kyeyo. Wabyenjogera bikola amakulu. Bino babikola amakulu bino babikola amakulu kuba njagala nguge ffenna wano tusobola okugaggawala. Ffenna tebakikulimba. Tusobola okugaggawala nga buli ayita ku munange ajebale mugagga senga tunaabeera n'okumanya.